Kaakati tuli ku part 8. Kano ke katundu ak'omunaana ensonga za Awusigalo zikyakutte wansi ne waggulu. Awusigalo alemedde mu bboosi we alinga kayinja mu ngatto. Amukutte mu bulago alinga akagumba. Awusigalo akalubye. Awusigalo agamba tava mu maka gano. Kabobeddi talina gy'alaga. Boosi we bamuyitidde Nnaabakyala. Waliwo abakyala abasanze Awusigalo ono ng'ali bweru nga bamusibidde ebweru n'omwana n'enguguye ey'engoye ekiveera. Abakyala bano ne bagamba katuyite Nnaabakyala ow'ekyalo ajja atule mu nsonga zino. Kubanga ensonga zino zasuse kutulibwamu Chairman. Chairman engeri gyali omusajja ne zimulemerera. Chairman n'akivaamu. Kati Nnaabakyala w'ekyalo asazeewo azeekwatiremu era Nnaabakyala yeesitudde n'ajja mu maka ga boosi wa Awusigalo. Awusigalo badde bamusibidde ebweru. Nnaabakyala n'ajja n'akonkona ne bamukkiriza okuyingira. Nnaabakyala agamba Awusigalo ono alina okwogera taata w'omwana kale naawe madamu n'okola ki n'omanya. Naye lwaki osibira Awusigalo ebweru ng'okimanya alina omwana? Kyekibuuzo Nnaabakyala kyabuzizza boosi wa Awusigalo. Boosi wa Awusigalo madamu n'agamba nze oyo omuwala namugobye wano naye omuwala yalemeddeko. Namugobye misana mwe mumulabye kiro ng'obudde buzibye. Namugobye misana naye yalemedde wano. Awusigalo ali n'omwana mu matumbi budde aganye okuva mu maka ga boosi we. Naye nze ŋŋamba nammwe abali abandaba bazze bagoberera ensonga zino. Njagala oteese bulungi. Awusigalo ono lwaki takwata kkubo n'agendako keewaabwe? Lwaki yeesiba mu maka g'omukazi? Agendako keewaabwe. Naye ate ne Semako ono naye buzibu nno. Semako ono aganye okutereeza ensonga zino kyokka nga Semako alina okuzitereeza. Semako alina okukwata Awusigalo n'abaako gy'amutwala. Abantu bonna abalabye vidiyo ya Awusigalo, vidiyo zonna okuva gye twatandikira, bagamba nti omwana wa Awusigalo wa Semaka. Kyokka Semaka takyagaana kubeera waka. Eyo gy'okwata Awusigalo amugye mu maka g'omukazi amutwale. Semaka ssebo yeesuliddeyo gwa Naggamba ebintu byonna yabiresse. Awusigalo ali ku maka g'omukazi atawaanya. Anna Awusigalo ayagala okutwala maka ga boosi we. Agalemeddeko ayagala kugeddiza. Gwe mpensonga lwaki Awusigalo agaanye okugenda. Bandibadde bafuna kale bamuteeka n'abeera eyo. Ne Awusigalo agamba ye tava mu maka gano. Tava mu maka gano ne we bamugoba ebweru abeera ku ggeeti. Mbagambye ono bw'abanga Awusigalo wo nga gw'oteebereza okuba nti yazaala mu bbaawo ate nga yakulemeddeko bw'ati oba oyinza mmukolera ki? Wamma mpe endowooza mu comment section we tulaga mulabawo Awusigalo yandyeddiza amaka ga boosi we nno. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Mukazi gwo yine ettima. Naba watu laba kamama. Laba bambi kamama we yakasibidde wabweru. Ono mwana namugobye misana. Wa ate musango kyabitunyonyodde. Njagala mbulire taata w'omwana oyo yaganye. Ebyo tebikukwatako. Laba wabadde yeebase. Mubadde muteesa mutya. Tubadde twakyala. Ebya taata w'omwana tebikukwatako. Laba omwana wabadde. Tugenda yita n'abakyala kuba yakola ku nsonga z'abakyala. Lwaki ofulumya omwana w'abaana? Laba laba wabadde yeebase mazima ddala. Laba wabadde yeebase. Njagala nagenda kweba kate mumalira budde. Katambula simanyi kawumbula mabina ku gundi kunoza kategeera. Teeka nako ku TikTok. Ono ku TikTok akola amabina. Naye kandi lwaki tosonyiwa omwana? Tugenda kuyitira n'abakyala. N'abakyala ajja bisobola. Omuwala n'atuggaliddeyo. Akawala katuggaliddeyo mmwe.
n'abakyala kasita twamuyise n'abakyala jangu amalirize ensonga wuno omuwala bamuyita kandi yagobya omukozi we yazaala omwana n'atamugamba n'abakyala dda mu nsonga wawano wabadde abeera abadde amugobye laba omwana wabadde abeera n'abakyala laba abantu bakuŋŋaanye bonna era mukonkone fe yatuggaliddeyo nyabo olaba osanga wanaawulira n'abakyala anavaayo njagala kwogerako naawe nyabo owaayo ono nti oweeno bannange ono omukazi aguddewo ku n'abakyala nyabo gyebaleko mukwano kale mukwano tonziimula tontunulira bw'otonze n'abakyalawo mukwano w'okukyalo kuno nina byempulidde ng'osibidde omwana wabweru ki ekigenda mu maaso n'abakyala kyekikulese kiro kino kyekindeesa kubanga saa kubeera ku kyalo nga waliwo ebintu ebitagenda mu maaso mu kitundu kyange kaakati n'abakyala omukyala namugobye edda misana yamanyi pulaani z'okutuuka ekiro ng'akyali ensonga kyemugobezza gye njagala okumanya mukyala kandi ze mbadde nakyensaba obusungu tebugenda ntebulina kye butugamba essaawa zino okubanga essaawa zino omwana otasaasula wabweru na mwana munne mbadde nsaba tuyingire otukkirize twogere n'abakyala bino ebintu twabibaddemu dda nekyeyamandi yaganye okuggwa nedda mukwano mbadde nsaba byonna bwezinza okuba byabaddeyo era nabiwuliddeko naye tosobola kubanga wabadde tulina ogiteekako mukyala tetujja gijjako mukyala mwana ono wabweru na mwana mune zino ssaawa mukaaga n'abakyala yogera omwana abadde ali mu kusula ko azunza mabina ku kyalo ono omukazi nogolaba n'abakyala akola na ku tiktok namulabako akola abakazi amabina ate nze munnange siri ku bya tiktok munnange ojja munoonyerezaako yogera naye kiri bwekiti ngenda kukkiriza oyingira naye ogenda yingira bwomu abo sigenda bakkiriza mpozi n'omuwala kati tuleete n'ebimugugu gy'omuwala ayingire najjo muwogere ate nga lwaki ayingira najjo mwabamubeera wabweru bambi mukyala kadi saba ompulirize ndi n'abakyala mpa ku kitiibwa ndi mukazi mukulu nkwegayiridde kale muyingire kale katugireete emigugu katuyingire bannange tumalirize kaakati awusigaaloona alabika ayagala kweddiza maka ga boosi we muli agamba nti nazaala omwana ono namuzaala kyaggwa sirina gye ndaga ndowooza alaba munnange ebintu boosi we byalimu byandibadde bibye tayagala kukeera ku makya n'ava mu buno bulamu ate alyoka agende mu bulamu bw'okubonaabona naye byonna yadde biri awo boosi wa awusigaalo ono nze simusalira musango era simulinaako buzibu omukyalo ono boosi wa awusigaalo simusalira musango ate era simulinaako buzibu omulimu gwe yagukolanga omukulu nga boosi yamulabirira ng'ali lubuto amulabiridde ng'azadde buli kimu omwana wuuya oba awezeza emyezi oba emeka yamulina naye tosobola kuŋŋamba nti awusigala osobola okufuna olubuto mu maka ga boosi bo n'otamuba nga tomanyi taata wa mwana lwaki awusigala otayogera taata wa mwana abamu ku mmwe mujja kutunuulira kiri nti omukazi agalidde awusigaala ebweru ne bwe wandibadde ggwe otuuka ekiseera n'owulira obusungu omukazi muli mu mutima gw'akimanyi nti omwana ono alabika wa bbaawe akimanya akisuspectinga naye tayagala kukikkiriza akimanyi omwana alabika wa ssemaka naye ayagala kukiwulira nga kiva mu kamwa ka awusigaalo kyokka awusigaalo akyagaanye okwogera alemedde bulemezi mu maka bamugobye kuva misana agaanye awusigaalo atubuulire naye atulinzizza nnyo awusigaalo yandibadde atubuulira nayogera bannange nti taata w'omwana ye gundi ebintu bino nno bigenda kuggwera mu paati ndowooza nga ya 10-12 eyo simanyi birabika bigenda kuggwera eyo mu paati 10 mu paati 10 gye bigenda okuggwera mulaba nti osobola okuleeta omukozi waka n'akufukira akayinja mu ngatto omanyi mu abakazi mulina olugezigezi mwefula mu temwagala kukola mirimu gyammwe kakati osobola okuleeta omukozi waka
n'afuuka mujjawo ate nga mukambwe muzibu n'agaanira mu makaago. Ate ekintu kyonna kyonna ekibi singa kituuka ku mwana oyo nga boosi we yamusibidde ebweru, omusango baguteeka ku boosi we, ku madaamu. Naye ng'abagamba nti anze oyo namugobye misana n'alemerawo. Ssemwawusigawo n'asalawo asule ku mulyango gwa geeti. Abakyala bano we bamusanze ne bagamba lwaki osuza omuwala ono ku geeti? Nti omwana namugobye misana. Nedda ssebo, omuwala wuuyo ayina omwana. N'abakyala kwe kujja, n'abakyala wuuno ayingidde mu nsonga zino. Kaakati n'abakyala kasita ayingidde mu nsonga zino, awo tugenda kutegeera taata w'omwana. Kubanga chairman yembi tasobola kukwasaganya nsonga z'abakazi bulungi. Ne kati n'abakyala kasita aziyingiddemu, paati ndowooza eddako mulinde taata wa mwana na biki bagenda okwogera, awusigalo byagenda okwogera. Kubanga awusigalo alina okutubuulira Anko Semaka yamutandika atya, baakola ki, baava ku ki. Semaka Ssebe wakati akyaliwo. Ennaku zino abeera bize ssebo, luli yabeerawo mu kusooka. Naye Ssebe ennaku zino yeefuula bize bitya. Semaka yeefuula bize bitya. Semaka kasaawusigalo yamukangamu n'agamba, Anko jjukira luli eri, biki byayogera, agalako namakaaga ge. Semaka okuba onaagamba naye omanyi ekiwala kinene kigenda kunnyonoonera amaka. Kansooke neetegulemu, takyabeerawo. N'abakyala engeri gyazze. Kakati katulinde awusigalo byagenda okugamba n'abakyala. Ndowooza alabika wagenda okwogera taata w'omwana, kubanga boosi we ye kyasinga okwagala n'okufaako kumanya taata wa mwana ono. Nze naawe abalaba era abagobedde ensonga zino tukimanyi Semaka alabika ye taata w'omwana. Era ne madaamu ono ennyini boosi naye akisuubiriza, akisuspectinga nti bbaawe alabika yazaala omwana ono. Lwakuba tayagala kukola ki? Tayagala ye kennyini ku kyetuuma. Ayagala awusigalo ono kennyini yaba akiyogerera nti ono omwana wa bbaawo. Boosi kyayagala okuwulira, naye nga bw'aba kyayagala okuwulira ajja kukiwulira. Bajja kukimugamba. Bannange waliwo paati gya nnindiridde nga awusigalo ayogedde nti Semaka ye taata w'omwana. Ndaba reaction ya boosi, ndaba reaction ya Semaka. Agenda kwekaza atya? Agenda kwogera ki? Aka akaseera gye kali. Ebintu bino nno nze mbitunuuliza amaaso abiri, naye mmwe abakyala abali eyo simanyi oba ebintu bino mubiraba bulungi. Omanyi musobola okubiraba ebintu bino ne mwagala bibayite buyise ku ki? Ku mitwe, mubiraba kunyumirwa. Naye muli bakazi ate mwagala, mulina olujanja lw'okuleeta abakozi. Essaawa yonna oleeta omukozi n'omwereetera n'agala okufulumya amakaago. Kati ono awusigalo Ssebe ayagala kufulumya boosi we maka. Nze nkubuulira, kiki ekimulemeza mu maka g'omukazi? Fune ennamba ya Semaka ateeka okuba nga agiina, genda omukubira eri. Omukazi akugobye, nze omukazi boosi simulinaako buzibu. Simulinaako buzibu, talina nsobi neegi n'emu. Ne bw'agamba nti oyo awusigalo amugobye ekiro oba amugobye eddi, kubanga yagezezzaako omugoba bonna yagaanye. Nze madaamu simulinaako buzibu, kubanga omulimu gwe ng'omuntu agukoze oba yagukola, yamulabirira nga ali olubuto. Ani akikola? Wano e Kampala omuntu bw'ofuna olubuto akutikka butissi mpaka mu kyalo. Talina budde bw'agenda kubeerawo bw'ataate, naye omuntu n'akulabirira ng'oli lubuto. Takomye ku ekyo, mu ddwaliro ssente zize ezasasula n'ozaala. Takomye ku ekyo, omwana wuuyo amulabiridde, amugulidde pampa, amugulidde obugoye, buli kimu. Kate mbu ofunye olubuto mu bbaawe, asanyuke, akugobe mu muteekeko olukongoolo. Era saagala kuwulira muntu yenna. Saagala kuwulira muntu yenna anenya madaamu ono boosi wa awusigalo. Saagala. Baboosi we bati tebalabika.
tebalabika. Nze nkubuulira saagala kuwulira muntu yenna anenya boosi wa Awusigaalo. Boosi wa Awusigaalo talina buzibu. Kubanga naawe gwandaba newandibadde gwe wandibadde oluyakitinga mu ngeri ndala. Tosobola kubeera unoosirika busirisi nga bbaawo bamutwalanga, bbaawo bamukola byambyone weebito, tekisoboka. Wakati ono omwana bw'abanga mulenzi abamusika mu maka gano, ono omwana aba yagenda okutwala emmaali boosi wa Awusigaalo gy'alimu. Kati mu buli ngeri yonna yonna alina okumega sure nti abano abagobera wa abagobera wala. Ozannya n'okuzannya abasajja bazibu. Nze nange mbatya Semakoono. Naye Semakoono yake takyabeerawo Sseboloodi. Abeerewo akole ki? Luli baamukangamu ne bamugamba nti munange anko ojjukira bibi twakola n'akambuwala. Semaka ssebo safari zaafuuse safari luli yabeerangawo ng'agamba Awusigaalo muleke ajja tubuulira mpola mpola. Ajja babuulira mpola mpola. Nga lwaki gwe akubuulira mpola mpola? Nga lwaki akubuulira mpola mpola? Ozannya n'okuzannya. Ffe amaaso gatuli gati. Mubeereeko. Tulina olunaku Awusigaalo lwagenda okukatema ayogere taata w'omwana. Ne Awusigaalo n'omala oyogera nga taata w'omwana si ye Semaka. Tugenda kukukuba kibooko ku lubuto. Kuba naffe kye twagala okuwulira taata omwana wa Semaka. Awusigaalo n'omala otugamba nti omwana si wa Semaka. Tukusse. Kye twagala okuwulira kimu nti omwana wa Semaka. Full stop. Ffenna we tulindirira oba oyogere taata w'omwana yaani, naye nga twagala kumanya owa Semaka. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera, mwebale kusubscribinga saako n'okuba nti ate mufollowing mulayikinga. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire, abankolera obungi obutagambika. Mbeere bulungi. Mweraba. Peace and love.